musibe mutya abaami n'abakyala kansubire nti muli bulungi mwebale gyonna gye mukola era mwebale kutuninga in mwebale kulikinga kusubscribinga nakutapinga ku notification button so that videos zaffe muzifuna mu budde era atanakikola nkusaba okikoleko ssaawa zino mwoli ogwanaku olwaleero mbaleetedde ono omuyimbi gwe bayita Nekoji ng'amanya g'amatuufu ye Neko Godfrey ono agenza okumanyikibwa olw'akayimba ke bayita Pentagon nga agamba bagala Pentagon oba babaweemu ssente zaabwe. Eno eŋŋombe ya Pentagon yatandikibwako Pastor Bujingo era nga church gye bayita House of Prayer Ministries yagituuma Pentagon. House of Prayer Ministries church eno naye nga abantu batuula mu tent sigamba nti kizimbe kiri permanent bali mu tent era ng'enkuba bw'etera okutonnya nga basaba wabaawo amazzi mangi wa flooding era wabeerawo ebisooto naye ng'abantu bano abalokole basigalira basaba amidst all that. Abantu abasinga ku internet bavaayo ne basekerera kino ekikolwa bagamba nti omuntu amaze mu ministry oba mu bwa pastor emyaka kusoba mu 10 obeerawo otya nga toyina permanent building ate nga otandika okusolooza ssente emyaka mingi emabega so abantu making a fun of all those things era nga noono omuyimbi Nekoji yakubamu akayimba nga akakubira Pastor Bujingo era kigambibwa nti ono omwami yabuzibwawo ennaku 4 emabega tewali amanyi wajja yalaga naye nga yabuzibwawo abafamire ye zino ensonga basitadde mu bannamawulire ku social media baneeba buli omu ali concerned yeebuza ekyatuukako ono omwami abalala bagamba oba stunt engeri gyali upcoming ayinza okuba ayagala kikolamu linnya naye nga no one knows where he is. Kano akayimba kwogera ku church kwogera ku ssente abantu ze basolooza mu church ya Bujingo ez'okuzimba church ate nga church teriiwo. Bujingo ono waliwo n'omwami omu gwe yali akola naye gwe baali bayita Big Ben sorry si Big Ben musonyiwomu bamuyita Mr. Bean, something like that, yes, Mr. Bean. Ono omwami nga kati awangalira Canada. Ono omwami yavaayo n'ayogera ebisongovu ku Bujingo nga bw'ali omusajja omuzibu n'ayogera n'ebisongovu ku Susan Makula era n'agamba nti Susan Makula alabika akozesa n'eddogo okusika Pastor Bujingo. Ono omwami naye kyagambibwa nti yabuzibwawo era yabula okumala ng'emyezi 3 ng'amaze okwogera ku Bujingo ebyo ebintu byonna n'amaana